Abaganda balina olugero nti ensapo ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Security mu Uganda ekyuse era tulina bingi bye tulina okukyusa. Olwaleero tufunye obulumbaganyi bwa bbomu bwa mirundi ndowooza 3 mu lunaku lumu mu Uganda. Naye bimpaddemu ekyokuyiga kinene nnyo kye tulina okukyusaamu. Bbomu eteguluddwa ku transformer okwina na CPS ebadde mu kibokisi nga nsabike bulungi ng'ekirabo ekireeterwa omuntu. Ne kindeetera okulowooza era n'okwagala okubagamba nti abatambuza ebirabo mulekeraawo okubisiba. Ne bw'oba otwala ki kitwalire mu kasawo akalabika nti kati kino kirabo ntutte kikopo. Ate aba security temubanyiigira naddala ng'okituusizza kati ng'ewaffe Kanani bw'ojja nakyo ng'obadde olina gy'olaga manya nti bagenda kuyuza box eyo bagikebere, kubanga ekirabo ekibadde bbomu eteguluddwa ku transformer ebadde eteereddwa bulungi mu ka wrapping paper nga kuliko n'akamulimuli kugamba nga yatoneddwa omuntu kyatasobola kukola ki kyatasobola kutegeera. Enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Security tip nange Simon Peter Watch